Weewaawo nkwaniriza nnyo gwena omulabi waffe ow'Amagala TV butelevu tugguse ne programu yaffe Lwaki Ggwe 2026. Programu eno tugenda batutuusaako abakulembeze ab'enjawulo okuviira ddala mu bitundu byammwe. Gwe atugoberera ku Magala TV buli mukulembezeewo tugenda tumukuleetera oyo yeesowoddeyo 2026 okubeera ng'alaga obwagazi nti yandyagadde abeere ng'akukulembera mu kitundu kyo mu constituency yo. Buli mukulembeze ku mutendera ogw'enjawulo tugenda tumukuleetera naye nga nkyakwebaza gwe wenna atugoberera ku Magala TV ku mikutu gyaffe egy'enjawulo, Facebook, YouTube, TikTok. Nammwe abaana bali ebweru w'eggwanga mukola ky'amaanyi nnyo ababeera ku Magala TV Fans Group. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Buli wolengera Magala TV subscribing. Agenda ku YouTube oberenga osubscribinga, oberenga otufollowinga mu programu zaffe ez'enjawulo. Programu eno tujanjudde olwaleero tugironkinze naye ngironkinze n'omukulu okuva Mityana North. Agenda va ababuuzaako gwe munnamityana oli wa mukisa nnyo okubeera nga oli ku Magala TV era nga tutandise n'omukulembezeewo oyo agamba nti yasaanidde okubeera nga ku luno akulembera mu palamenti mu mwaka gwa 2026. Agenda va atubuuzaako twongere okumanya lwaki alaba nti yasaanidde, oba oliawo abaddeyo amulabye na bunafu ki, bannamityana ki kye batafunye ku luno. Kamubawe abeere nga babuuzaako tweyongereyo mu programu yaffe Lwaki Ggwe 2026. Naye nga nkugamba gwe wenna omukulembeze ali eyo ayandyagadde okubeera nga okiikirira abantu bo mu kitundu kyo, beera nga weekwata ku Magala TV tubeere nga tutuusa eddoboozi lyo eri abantu baabo. Mukama wange nsanyusa okulaba. Nange nsanyusa okusinkana muganda wange. Oli ku Magala TV era sooka obuuze ku balabi baffe. Era njagala okutwala omukisa guno okubuuza ku balabi ba Magala TV mwenna abali eyo abatulaba okuva ebule n'ebweya nga tubeebaza emirimu gye mukola. Nebaza management y'omukutu gwaffe guno eno olw'okufiiriza y'akaseera nejja n'esiŋŋaana no wendi ku mirimu gyange ng'omusomesa nakakkalabya ne bakeesonga tulina okwogerako eziganya eggwanga. Naye byonna njagala okukulisaayo baganda bange bwe netwadde nabo mu kwolekera muganda waffe Ssegirinnya ayatuvudde ku maaso gwe twawerekedde wiiki ewedde twamuzise ku Saturday. Era njagala okweyozaayeza bonna abasudde okuyingira omwaka guno 2025 n'amaanyi ne vibe gye twalabidde obuvuyo ekitalabwangako. Era mu ngeri y'emu nga sinatuuka ku buvuyo omwo njagala obbaagaliza omwaka wa 2025 ogw'essanyu. Naye nga mu byonna njagala obbajjukiza nti 2025 mwaka gwo ku saidi yaffe n'ebyobufuzi bakwambala gloves. Akalulu katandise era mu ngeri y'emu mbategeeza mwenna abali eyo nti mugende nga kubanga 2 mwene muze enkala zammwe obujja. Ekintu kino abannaffe ab'enyali mbakikutte mu ngeri ya lusaagiriro era otuuka ku kyalo ekimu fe abeera mu byalo ewaffe nga tebamenya kumanya nti enkala zigenda kubeera displayed kutandika nga 2 zikoma nga 10 December. Isi tetukoze bulungi, tetumanyi kiddala kituufu kiriwo kigendererwa kyabwe okubeera nti abantu abakimanyi batono nnyo. Naye so njagala okukunga abavubuka abantu baffe abakulu abakadde bonna tetunnatuuka waawo ogenda bwa otuukawo oyongere okujjukiza abalonzi okwetoloola eggwanga. Nadde nkuwadde mukisa kusooka kubuuza ku bantu era ne mbabuuzaako nti nze Isaac Tomusange ndi musajja musomesa owaffe ow'ennoni owa bulijjo era munnankyukakyuka omusajja atambulira mu National Unity Platform nga Kyagulanyi president wange. Weewaawo weebale nnyo kubuuza ku bantu baffe. Oyo nno ye mukulu gwe nkuleetedde omusomesa Isaac yenyumiriza mu mulimu gwe n'erinnya lyetuuma dda. Omusomesa Isaac munnamityana North. Mityana North? Yeah, Mityana North. Yandyagadde okumanya omanyi mu politics tugenda ne tulaba abakulembeze bangi ne balondebwa. Enkyo omuntu tugenda okudda omubuuza omukulembeze wo yaani oba MP wo yaani abeerawa timunange simanyi ffe twalabiraawo ngazze kati munnamityana North yandyagadde okumanya
omusomesa Isaac yani oyo ayagala muwa akalulu kange. Okay. Musomesa Isaac ngaera bwe kyali musajja musomesa era munankyukakyuka nga nze nno neetulirawo omugoye ekisiŋŋaanibwa mu Kalangalo Mityana district. Ekyalo ekyo kya Mityana North kisiŋŋaanibwa mu ggombolola eya Bulera eya Kalangalo nga mulimu ebitundu byentwala mu constituency eyo, mulimu Bulera, mulimu Kalangalo mwennyini Mwenva, nemubiramu ne Kikandwa. So ye area yaffe ya Mityana North naye nga ekyalo kyenvaako kitibwa Mugoye kisiŋŋaanibwa mu mwaka gwa Ssaabasajja Kabaka ogwa Kiryokya. Kitegeeza oli munnamityana omujjuvu. Nze ndi munnamityana omujjuvu era aggumidde obulungi. Era akolera azaalibwa mu Mityana awo mu Mugoye awo. Akaviira ddala awo olina agamba wawulira nti omukulu ono azaalibwa gundi oyo nsaanidde omuwa akalulu kange. Ntwaliza wamu nze ndi muzzukulu wa Musa Wakaalo. Musa Wakaalo yalina likodi nnene nnyo okubeerera mu Bwakabaka bwa Buganda. Kabaka yasima busimi n'amuweereza ogenda omukulembererako eggombolola ye eya Musaale Bulera mu myaka gya 1809. Okuva mu 1809 ng'amugja e Buddu ebiseera nga abakulembeze yali mukojja n'amuweereza essingo. N'agula ettaka lyaffe eddene nnyo liri era tukyalikuumye eka nga 300 ndimo n'okusingawo. So Wakaalo n'azaala Kirembwe n'anzaala. Kirembwe naye yali musomesa nga nze era gye tuli eyo. Abasinga manyi Kirembwe asinga mumanyira ku bima bya kasooli na mmwanyi kubanga yabakolera nnyo bakubira obuwunga emugoye awo. So era bwegerera omusajja wa bitrakita buli mwamumanyi ye yali taata wange. Era kyobola nange bwe nagenze nkulakulamu nga maze n'okusomesa maze n'okunsomesa netandikawo essomero erya senior eryekibwa Kirembwe Memorial Senior Secondary School nga ndibulamu omusajja oyo Kirembwe eyakola ennyo ku kyalo kyaffe ekyemugoye. Abantu baffe bali tebaasoma nnyo ebiseera by'edda nga kusoma si kwangu naye omu yasooka okusomerako e Buddo King's College nekiba kyamaanyi nnyo era najja nafuka professor na lecturing nga ku kyalo tekuliiko bakiwuliranga nako newakodde kati abantu batesobana okusoma naye dda kyali kizibu nnyo. So yakola likodi nnene nnyo n'azimba amakanisa n'ebirala ate nze gemmenyewo nange n'enzimba ki ezange kanisa eza Church of Uganda. Ndi musajja mukristaayo era musumba bw'Ekiryokya naye ng'olaba tukolera nnyo ekitundu kyaffe tekitandise ku nze kati nga nze mbakoledde bwebiri birabika abaana bawadde zibasale basoma ambulance n'abaana ebirala bingi awo nga tutegeddewo ndowooza munnamityana North otegedde omukulembeze omutuufu ow'okulonda enzaalwa y'Emityana North kitegeeza akalulu ogenda okateeka awo omuwaddewo tiiki. Eno ye Magala TV okumanya we kutandikira. Omusomesa Isaac tuze tulaba abakulembeze bangi balondebwa manyige nakuwa akalulu tugenda otuuka enkya nti ate omusajja awangudde naye tugenda mu kkooti talina buyigirize. Obuyigirize bwo oyinza oba munnange omusomesa we olyeyita naye nga olyeyita kufuna kalulu nga tolina musomesa. Munnamityana North yandyagadde okumanya ekirungi namwe benyirinyiri abakamera munsiŋŋanya ku mulimu gwange. Nze sinza kubuuzibwako nti oyo yaani ate era munsiŋŋanya ku yunivasite nga nsomesa. Ku yunivasite gendayo bantu bakubye bangatto tagenda batomi bamabidde bagendayo bantu basoma nga nze bakakase bulungi omusajja omuyivu omulungi ateredde akolera mu yunivasite ez'enjawulo mu Kampala nawo nomusiŋŋanya kumunitaka kwonona kwogera yunivasite z'abandi wendi wadde ssaazi ogya yunivasite sirina gaddaawo kubuuzibwabuuzibwa nti ate ono omusajja yasomerawa sigenda kikola noti kumisalala yunivasite era mugiraba togigendako nga tewasoma. So kati era nze njobula nganze omuntu nkunze bannange bonna mu kitundu tuwerere ku baana tufunire ku baprofesa balekikyala nga nze sinza kubeera bwomu mu kitundu neneyagala no nenjaganya abaana basome kyolaba ngezaako okubawa nezi scholarship ne basale nga zijja mu zino ziri awo tugenda kujja waawo abaana osobola okubeerawo. Munnamityana ndowooza otegedde eno pulogulaamu Lwakigwa 2026 yakugaba bubonero omukulembeze wo ndowooza kati otandise omumaakinga ku 10 wakamuwaako mmeka naye nga nkujjukiza nti Data Mine Technical Business School be batuteekamu ssente mu pulogulaamu yaffe eno
Lwakiggwe 226 bagamba gwe omuzadde alina omwana yamaze senior 4 senior 6 mutwale yeyongereyo ku misomo gye aberenga professor ono gwe tuli naye omusomesa Isaac Munamitiyana data mayino basangibwa bali ku Wandegeya off Bombo Road wansawo gwamanyi obulungi wali Teachers House wokirira wansawo babangula abaana mu misomo egyenjawulo fashion and design journalism and media studies cosmetology biba byanviiri omwana ayiga ku designinga abagole nawo omuzadde oberenga omwenyumirizaamu omusomesa Isaac tukomyewo Munamitiyana Nosi kasoke nkubuuze kino si kya Mitiyana obukulembeze obutambuzo tewali obaddeko omukulembeze ewantu wonna oba oyagala kuyigira ku mulimu gw'abanna Mitiyana Nosi nze nno ekibuuzo kyatu bangi bakimbuuzizaako nze badde mukulembeze bangambe kuva ne nazaalibwa nga ndi mukulembeze obukulembeze bwensobola okusobola okubulirako ebyo nenyumirizaamu ennyo nabutandikira Mengo Senior School nga ndi Ediboy wa O-level oli mukulembeze awo lero liko obukulembeze era oyagala okuntegeera ajja kugendako Mengo Senior School mu myaka gy'ekyenda awo twasomera O-level awo 97-98 awo nga gyendi Mengo bajja kubulira Isaac Omusange yani ate no saakomaawo mbadde mukulembeze wabamu gwe bayitanga Yusufu Nsubuga Nsambu mutegeera bulungi nze golaba nali mukulembeze ebiseera nga tuyita youth secretary erukuli Konge mweta wange yali n'amaka amala erukuli awo Makindye Konge ebiseera ebyo nga nze youth secretary wali kuli Konge nga ndi ku ticket ya DP by that time DP yali amaanyi nnyo fetukunga fetutambuza obadde muna DP nnyo mbadde muna DP nnyo tamanyirwa ne Kabanga Paulo Semwogerere omanyi bino biva ku bino byakatandika mu nnaku zino nga twalinanga DP 8 na NRM ebiseera Kabanga Semwogerere awo yawe era be bansambu bwe bayingira nga musajja wa CP naye nga atakulengana nange wa DP so ne mutambuza nnyo era neyingira obukulembeze obw'ekiwayi eky'abavubuka Salize Makindye eyo so emalo bivaamu ne nyongera by'okusoma kwange ne mu America ngende nenkomawo era nembeera omukulembeze ku University ya Ssaabasajja Kabaka nga faculty dean wano wola wonsiŋŋaanye era ffe twagikozesa ne tukaweetuuse n'obukulembeze bwa university ne mbuvaamu kubanga ibogera mu university okubeera faculty dean okuba guli munnabyabufuzi oba okulembera bayivu banno politics abanga politics eno neeri nina bakulembera ebbanga lyabasukka n'emyaka nga 10 nga nkulembera aba university abo buli mukulembeze mu makanisa mbadde mu nnyonga wa development n'ebirala bingi byenze nkola. Olina musajja mufumbo. Ate ndi musajja mufumbo. Oli mukulembeze aweredde ddala. Era bugenda kwawo Makindye St. Luke's noyogera chairman w'abasajja abafumbo yenze bugenda ekyengera n'obuza chairman wa development Church of Uganda St. John Baptist yenze bugenda waffe eri emugoye akulembera ebyenkulaakulana development mu kanisa yaffe emugoye ku kyalo kwenva yenze so bwete yokulembeze ebibadde mu nnyo Munamitiyana kali twogere mu mbeera gye tutambuliramu nga community leader era nga omuntu ayagala abantu okutambula pozi kiba kyakyensogedde kwogerayo era mu by'obukulembeze kyogere awo mbadde deputy chairman wa DP ku kyalo Nabaziza Kyengera paka DP yagenda ng'eyulikamu bwetyo ne tujuwumula n'engita n'engenda mu national platform kati gye ntudde nga member omujjuvu ennyo era bw'otuuka Ekyengera awo ne babuuza deputy chairman wa DP bajja kutuusa ewange bulungi nnyo Isaac Omusange weewaawo ndowooza Munamitiyana otegedde omukulembeze gw'ogenda okukwasa constituency nti mukulembeze owa ddala si mufuzi wabula abadde mukulembeze bw'atyo bw'atugambye kati n'ensonga gye tugendako omusomesa Isaac Munamitiyana gye yandyagadde okuwulira gye yeesunze kiki ky'ogamba nti ekyo kikuwaliriza okulaba nga ojjobere nga oweereza Banamitiyana ekiremeddwa abakulembeze bonna ababaddeyo ky'ogamba nti kino ngenda kisimbako essira ekituufu kiri nti Mitiyana North sijja kugenda Mitiyana yonna kanowe Mitiyana North yogerera wogenda okubeera omuli Bulera omuli Kalangala wamu n'Ekikandwa ye paati ya Mitiyana North ekisookera ddala ekyasinga okubeera emabega
area ya njavu nnyo, amakubo mabi, amazzi tuganya nante nansolo osokano nyamu no bana osokano oli nyamu no sena kivudde ku kyeto abana mbawugira nasijja kubuulira ebitu amasanyalaze teri amasanyalaze gali mbubuga butontola abasikati bagalina abali banyigirizibwa omusubuza jana badondola budondozi kiva ku mbeera y'obukulembeze obukyamu Mtera North nga bwogera okuva yali etondeddwawo ekulemberwa NRM y'emyaka 40 natwamala mikono gye NRM tubadde loyo nnyo eri gavumenti ya Museveni nga tulonda Museveni yennyini n'abakulembeze bonna babeera ba Museveni kati natandika okutwala for granted ng'ekyolusaagiriro tetuli bantu fene tusigale emabega tetufiibwako kibula kati tutuuse time tuga nti atusitukiremu abaana b'omu kitundu abalina endowooza endala twongere okugatta ku ttaffaali abaana enzaalwa tugatte ttaffaali tulaye nga tukulaakulanya kitundu kyaffe nga tutandikira ddala mu kukyusa endowooza z'abantu b'omu kitundu okitegedde endowooza z'abantu mu kitundu kyaffe ebadde mbi nnyo bo nga balowooleza mu NRM ate tabakolera bo nga beebase balowooza bali bulungi naye nga muri yo sensi tebakola ki tebali bulungi so nga tulina obakisa tubagambe nti ekyo kyemulaba si kyemusaana okubeera musaana okubeerawo kuleva endala beereko n'amadwaliro agategerekeka musobola okufuna ku masannyalaze musobola okufuna ku nguudo musobola okulaba nga mulima ebirime byammwe mubijjamu ssente naye n'olaba nga abakulembeze abatukulembera twala for granted kakuba ekyokulabirako omusajja tuzanyidde ku bwongo nga n'omubaka waffe atukiikirire waffe essaawa zino kutwogerera y'omu ku baasembye ennyo okulaba nti emmwanyi ejjibwawo eyoteeka mikono gya Museveni bagigabira omukono si buteeka kutesi mukono wabula yakiwagidde nnyo n'amaanyi ge gonna nanga omubuto wa Mityana North tetuyinza mukiza kubeera ngate bannamityana balimi bamwanyi definitely yeerabidde ate mubaga nti ofaanana n'abantu gy'ova waliwo abantu ebimu bye mwerabira omubaka yasingira ddala ennyo okuwagira okukwata ku constitution yaffe ng'ewa Museveni okumwongerayo emyaka paka lwalifa yali kikiwanda wa mu constitution yaffe tetuyinza bakkiriza ate era yakomawo abasaba toyinza nobubeeramu amagezi toyinza kukola ki ekyo kireka politically tuli mu mbeera nzibu nnyo abantu baffe abali tosobola kweyogerera abantu baffe bo bali balina gye beetaabuzwamu obulamu nga tebalaba kintu kigenda mu maaso wabula abantu bayaayaana okufuna omutalizo bakulemberamu so olw'obwetaavu abantu obuliyo nenga kanzi gyenveeyo bayambeko ewaffe ebyenjigiriza bituuliddwa tetusuubira tebenjigiriza agenda kubeera Museveni ajala supervise amasomero gaffe oba area MP wabula abantu beetaaga motivation beetaaga oba encouraging olaba Museveni tuza abaana 14 mu constituency yonna nefuna first grade 37 kiswaza olina amagombola 3 ku nsonga eyo ng'omusomesa olaba performance nafu ogenda gikwata otya ensonga eyo nandi omusomesa kati obeera omusomesa ng'olina influence osobola okwonkona ku luggi minisa bwekikwatako nomuga nti nze honorable we Mityana ekindeese wano mwatu abasomesa ab'ebikujju ekindeese wano mwatu abasomesa abasupervisor tebasobola kukola mulimu gwabwe oli abakuwuliriza ekindeese wano amasomero tegalina masannyalaze tegalina internet tegalina ebintu bingi ebibabulako amakubo maffe enkuba bwetonya tosala so there are so many factors factors nyingi nnyo totayinza kutuula ngolaba budde bukola ki bugenda ngolaba ekintu kyaffe sigale mabega wakwerenga Mityana North ne Mityana South tuli mabega nnyo kopya tu Mityana South Mityana South ekulaakulanye petulabega oteka municipality eyamuganangezaako ekulaakulanye nnyo okusinga eyaffe eya North lwaki ate nga ffe tulonda NRM so kiba kitera tulina okukolawo enkyukakyuka weewaawo ndosaba Namityana mutegedde olwakadde tugenda kubanga tukwesa eddakiika 15 tubeere nga tufundikira naye nga nkujjukiza Data Mine Technical Business School bebatuteekamu ssente mu puroguramu eno Lwakiggwe 2026 puroguramu eno tukwetera abakulembeze ab'enjawulo gwe era omukulembeze aliyo nga wandyagadde okutuusa eddoboozi lyo eri abalonzi bo tugenda banga tukuterayo enamba wansi awo obeere nga oyitirako otutegeezeko nti nno ojja kuba otwetaaga puroguramu eno ya bannamityana North gwomukulembeze anajja wano puroguramu ebeera yeewa eyo gyogenda okukiikirira gyebeera egenda naye nga naawe aliko tekigaana okugiraba ogiweerezeeko banno naye nga neebaza mwenna abatugoberera ku mikutu gyaffe egy'enjawulo Magala TV YouTube Magala TV TikTok Magala TV Twitter Instagram Facebook mukola kyamaanyi nnyo mwenna abatugoberera ku Magala TV fans group Mr. Sebuliba webale nnyo okola kyamaanyi nnyo omukyala Anabera Big Up Nabale Yudaya Nakawuki Shadia buli omu aliko MC Walu
mukola kyamaanyi nnyo okubeera nga mugyekuumirako mutambuze waako oyo tulabe nga Magala TV efuuka ey'amaanyi mu ggwanga. Omusomesa Isaac, yes sir, tulabye nga abakulembeze bangi tubawa obukulembeze, abantu babeesiga ne babawa obukulembeze ne bagaana okukola ne babeerippako nga bw'owulidde ekibiina ekyo ky'ogambye myaka 4 bwe singa bannamitya North banakukwasa obukulembeze weeteeseteese kubakalakatayo ebisanja bimeka era ogamba ogenda baweereza mu bbanga kikwatulire omubaka omugenzi gwe tukoonyeeko wali eri Honorable Segirinnya yatuukiriza manifesto ye mu myezi gyali emyezi 3 ng'agimaze. Naawe njagala bannamitya n'obasuubiza bawe surprise nti mu butuufu nga bwe tugambye nti ekizibu kya amasomero ebyenjigiriza biri wansi nnyo, naawe njagala obasuubize nti singa bakwesiga ne bakwasa obukulembeze obaweereze ogenda baweereza mu bbanga bwe riti n'omulala akwatemu oba oliawo oba ogenda naawe kulemera. Neyanza muganda wange nze no obukulembeze seetaga buwanvu nnyo kuba natandise ddo bakolera nga bwe nategeera nti abantu bewaffe ekizibu kyabwe kyabulamu kyabulamu nabikikutteko n'ambulensi gyeri bakolera tugenda kuza kuzimba eddwaliro litambule. Ekintu kinazitulako abanaffe okusoma kutono nnyo. Emusomero nali bateekeddeko lya senior mu primary gye buli naye lya senior likola ki eriri so lyabwerere lya senior lyabwerere ya sente oteekamu ne kasente katono naye at least access wawo abantu badde ne sente nga tosobola zifuna reasonable omuntu asobola okubeerawo ebasa scheme nazo nkola ki zibaganira naye ebirala bisobola okukwatizawo naye kati nze mu bbanga ya kisanja 2 mba nsobola okutereeza ebina bye ntandiseeko nga sirana kuyingira mu bukulembeze n'okwongeramu amaanyi okuddaabuluza ekitundu kyaffe abalala nawe batandikiraawo. Era sagala kugamba nti bannange ababadde bakoze naye mu myaka 4 kati bakoze katono nnyo oba nga Mbaka Segirinnya yekka yakolera myezi 3 naye bano myaka 4 gye bamaze nga batukankabula toyinza kulaba nga Bisenya byali akoze mu kitundu kyaffe. Munnamidiya n'otegedde omusomesa Isaac ayagala emyaka 10 gyokka ebisanja ebi 2 abeere nga atereeza Mityana North ebeere nga yeegombesa. Obugambo kamu 2 nga tusiibula katusibula njagala okukomyawo yongere okuttaanya olwakadde nti olina obuvunaanyizibwa obadde mu kirasi endubi abaana bampita twagala Bannamityana obakakase nga tumaliriza. Njagala okubaza Bannamityana mukama gwe asobola okujja okunoonyaako wano eno manyi okujja mu yunivasite n'otula wano bwe tuti abamu batya n'okuyingira obuyingizi neza I congratulate you tumunasobodde n'oyingira n'abamu batya benzoga nti kyekiri eyo baba kyafa bafaana batya naye at least ndi naawe ne time gy'owaddeyo kintu kikulu nnyo n'ojja n'ontukako wano wendi nkwebaza wamu ne TV yaffe eno ey'omugaso bwe gutyo ogwo. Njagala okwebaza bannange mwenna bali mu diaspora n'awalawo n'abadde bateekayo time ne wefiiza data ne mulaba programu eno si kintu kyangu esira ka Museveni kaneeno sente azitumye okufunayo 5 oba 10 n'oteekako data oba okoze kinene nnyo ate n'okumutambuza kuba mbonye bamutambuza ate nebaza Mukama nti ennaku zino nakola erinnya Isaac Tomusange omusomesa erinnya mweri oli w'amaanyi era nakweŋŋanga era neŋŋanga gyenyezeza so naye nga twali kyenzimbe kiramu ba media mwe mukoze eki munzimbye mbebaza ba media fraternity olwa time gye muwaayo ne munoonya gye mbeera ne munzimba ne mbeera omusajja omuki kubanga ebingi nzo bana ebintu bingi mune bangi bati okutunula mu kamera mbana ebintu bingi naye omuntu osobola kubigwayo kubiraga abantu naye ati sinojja nonoonyaako nakyo kintu kikulu nnyo. Njagala okumaliriza nga nebaza baganda bange bempangala nabo ekalangaalo baganda bange ab'ekikandwa wamu ne Bulera tibane mwebale nnyo mwebale ddala kunjaga mudaze omukwano era mbajjukize nga 24 guno omwezi tugenda kubeeraawo ekikandwa scholarship ne bursaries za bwereere mujje masomero ag'enjawulo gagenda kubeerayo kubanga nze bakwano bange tubalabyeko wana abasomesa bannange bo baganda tugeze mu ebyo neffe tujja kuyamba kuwa ku baana basomesezzaako ebyenjigiriza so bursary ne scholarship gye ziri ewaffe awo ekikandwa kutandika ku makya ssaawa 3 golonda somero lyoyagala kino ekitambula so mu ngeri embasiibudde era mbagezi olunaku olulungi sigadde nze Isaac Tomusange omusajja omusomesa ow'ennoni ow'emugattako emu tolinayo katalekeko manyi tugenda ntuva ku mpewo olina gamba mwana olina kano koota ngambye akatalekeka kali badde maze basiibula Bannamityana bannange bagamba nti 2026 wendi mundabire ddala
ne Robert Kyagulanyi Ssentamu president wange ne mulabe mu ngeri eyo sobola okulembera eggwanga lino mu ngeri egwanidde. Okay, yoyo musomesa Isaac tugenda batumukomyawo mu party tu atubuulire yavudde mu DP kyokka abadde mukulembeze aze mu NUP tuwulira kaadi bw'otaba na kawumbi tewali gikwatako weeteese tosotya mu nsonga eya kaadi tugenda batukomawo naye sigadde nze Steven Sekamatte mu programu yo Lwakigwe 2026. Eno ye Magala TV, okumanya we kutandikira.